Inside Story Uganda, real source of political updates. Lugero chiri lwogeze anali omuntu Fabaganda tugamba ntani anali omubi amutematema bitundu fesimbi naye kiina akabina ekisajja tikiina mpisa naye kigaba olwayagala mulya nakakyo akeeredde ku ngatto naga nti ate esuuti ate yakabenje ate enkofiira esaati emunange emakinze engatto you see you have a very big following naye ekikyalemya abamawulire ba Uganda ku setting agenda setting the agenda. What's the most important issue? Important issue one, education. Toyinza gamba baana ti abakola syllabus enkadde ne bagwa badira omwaka mulamba balinde bano bagenda bawa urupapuro lw'enjawulo olufanagana syllabus enkadde oyo mulalu ate half brain half nuggish. Nyabo yes ne sentence bastadde bagenda okukolera nakola literature mwisomesa nzika kuba bangu mu kibiina kuwandikira mukazi musomesa baluwa ya love nenfuna mu politics mu literature naye batugambanga nti obutabo bwe batakusomesa essomero lye mu registeringa n'okasangako ng'ebibuuzo byako byangu tokola kuba essomero lyemmwe era registeringa ki kakati there was a course before mwe mu middle mukibuusa tewali abonyebonye nga mwana wa Uganda mu education. I don't know what you are experimenting because Uganda ebadde ne standard y'amaanyi nnyo. Many people in neighboring countries flock here for what standard mugikubye ne mugyonono muleeta ebitabo muleeta omuntu muleeta naye ekyaganya naye tekyembagamba nti abaana abaabo wano tebaliiwo. Lwaki Uhuru afumbwa pirawo omulungi ng'abaana be tebamulya? Impossible. Olabayo omwana wa minisita eyavuddeyo kapiteni wa mwenda abala bonna bali luddawo nabagambye nti ekizozi ya mmotoka n'ekizozi y'omuntu. God is a mathematician. Ekizozi ya mmotoka gasa ekuba gyeva teyingira eno mu siteeringi tuguulira naguwulira mpozi nga brakes zezaagala okwaka ekyo ekiwulira naye ekizozi y'omuntu naawe okinuusa tukirekera banno fe kasi tunuulira nti abaana baabwe wano tebaliiwo bali ku international courses naffe ng'abaffe tubatwala bagenda batunuusa tubagoberera tewali mwana wakola mu revenue tewali mwana wa minisita abalina sente abaabwe tebaliiwo baliwa bo batabula pirawo tebamulya. You cannot tell omuntu yenna yasoma psychology ajja kubuulira the person who is prepared to do exams ez'omwaka guno yeyo yali mu P7 kakati omuziza omwana bwagwa ebigezo muzze mu P5 in fact bajerega amini omanye nti ku mulembe gwaffe kwe twasomera ku amini ng'agudde P7 akyusa linnya yes nga tuddamu kati ngokyusa linnya. When you fail P7 exams you were not allowed to continue. Bakyusanga manya. That's why the discrepancies mu academic papers nti baali bakuyita lino weeyita lino twalinayo abaana abagezi ng'okuddamu olina kukyusa linnya ne wano oddiramu eri erinnya bakuwa ne foomu ne bagamba nti mugolole according ku biri bye yakola si bye Tanzania byawano otegedde eri syllabus yenkadde gimugololeremu. Who is going to pay? Is the parent going to pay? You were saying during COVID many girls fell pregnant. Are we going to guarantee these people? Bagundi mulimba mulimbye ennyo nammwe. Shobola opposition ya Uganda sirina kyekola. I'm more
I do more work than the opposition. Natadde akatambi ku Mande nabalabye ekiro nga boogera muye ebyuma byange bibakwata ne bakatufudde era waliwo ina gy'aseetinze off this morning gye basuubira lisicu nze mbagamba ekigambo kimu mwayonoona ebintu byange nga mulowooza ndi musiru tinja kgenda mu president's office ffe kitaffe yatugamba nti omwe alikola ebyobusiru ku nsi mukima have a right okumuyisima nze nengenda mu president's office nga advisor Mirundi yankima nti oli bamuwadde $7,000,000 oluvuddewo yene bamuwa 7 gwogende ku 1.7 nayo Mirundi yamuzaaladde genda okubebiraka mu mpale waliwo bano omusajja bugirisa mumanyi mugirisa ali musajja mugagga yasooka okuleeta girisa wano abaana be basiraamu ne banywa omwenge yabakimanga mu accident nga buli agunywako baba amutta mu accident abugirita yali mukambwe yes kati nze buli maka gange gonna alina enjegere 2 Chinese nintandika okwogera obusiru bansibire gyenjogeredde abaana ne bawa powers okunsiba ejegere timula banjogera ebyekisiru abaganda babuyita bako yakwata ku Nazaala we namusanga kati olimanyi otandi byoyogera bino alikodi yange we tovudde ku mulamwa musibe njegere ngambu buko sikwataka ku Nazaala wange yogita Paxson irivagire bakamba buli nti singa mwayina abakugu muheresi ebyo bimuyita abalongo abakyuba babijjanjaba ne babiwonya is a skin disease katandika bwe kati namuhereza abakugu tubalina abatwala baluni mu bbanga nekyabikirayo so the issue is education is very important omwana akula kiringa kulekebwa jjonyi ennyonyi bwekuleka you can be disorganized neri yabadde ino okutwala ku budde obwo naye beekoze eki eba esimbudde you suffer kakati omwana ono yali prepared kakati kubuli kumanya abasajja bano basiru do you expect omwana ono okusoma syllabus empya mu mwaka gumu gw'omusomesezza are you sure ti bonna bajja kukomawo aliwena ono gwe bagambye yakola syllabus yagudde agenda okudda anti era agenda kubeera ekisajja ng'ekyo tekyogere newabula wakikuba entebe mu press conference wabula akiyoola ng'omusajja babusi engatto anti omusajja agambye abaagudde bagenda kukola bikadde bye basoma nga baagudde lwaki tekibangawo mwababuuziza mu lulatini ne boogera oluwalabu oba mmwe abisomesa because communication does not mean nti muyina a national network. What have you done to these teachers who continue good okusomesa enkadde mubakoze eki? Was it why did you punish the parents and the student? Mucho baana bali badde basomera bwerera baligenze maaso kwa abasomesa bonna bafa ne bagwawo niye siniragawa batuga nti obwanna ekyemalira ekibuleeta mu nsi bagezi kudduka nze nalemerawo kivula mbaga nti temujja kufuula ekintu kya muhoozi nemukifuula lugudde gwe mugugu ogw'ebibi jangu naawo n'ogusuula kino kyombo kya Nuuwa ekyombo kya Nuuwa tekyatwalako musiyasi n'omu teri muzike ne bwaba Bishop Cardinal ofuna akadomola n'onaaba okuyinge teri ajja kuleeta nagisi mu muzikiti gwaffe babakube kugenda ku mukolo kwa mugozi ng'oli mubbi nkukube. This is how revolutions are hijacked. Nti natadde akatambi ku Mande nenkateekayo kaliko abantu kapulukize miliyoni 9 4 million ani abayina wano the following of 4 million ku social media kibe emitwalo gya $4 ninzi sizibajjako abo abaana nategeera nti abajozi bano ekibaniisa ku bantu bajozi tebajja zibawa nenzi balekera 4 million. Why? Everybody is silent. No, come out and say defend these students and the parents who brought this so-called already nabaga nti teriyo expired muntu omuyo yakirisinga ayagala kwefuula mugezi expired tukita futuristic studies nagisoma ddala ongeego nti ensi egenda kubeera eti but isoleere pusasa nti waliwo courses ziruddawo kati bafulumiza ekitabo polisi yafulumiza ekitabo ekinyonyola emisango kyali badde tuyina conference ey'abasoma psychology sociology
abategeera criminality ebitabo bya criminality gyebiri Kayira ina PhD mu criminality Dr. Kayira omugenzi Abamerika babisoma yes criminality nti emisango gyaffe gyetuyita gifaanana gitya gyabavubuka mubajjeeko emirimu omusajja tulina mu psychology kyetulogamba ti omuntu twalowoozanga nti embizi kulya mu mbeera mbi ng'embizi ebeera mu ttosi era nga abasiba embizi baba envunza z'abalya pooko joyi nti yasooka yalina masuba kakati bwe bayagala okulya embizi erimu amagezi musajja bamuyita Kyusi nansana nayera nena mugongo kakati embizi ettibwa mu hygienic conditions sibiri nti expired gundi course ziri luddawa eziri under supervision criminology soko olabe report y'abasajja abera nabagambye that's why I'm powerful nabagambye is a contradiction why do you release this dirty report when your boss is renewing his contract ekitabo ne bakindeetera toyinza kudya Mirundi n'omuleka bweru Museveni yeyambala obubi nti ntuuse ku jirikiti ko basuula embwa nti musajja konkone office eyange I thought his butcherman's office then where did I go to school butcherman yansekerera ti abo fetwakuva fetwafuwanga bibaba ti ndi kuleve bune butcherman na furufiga omusimu gakitange gunchima banna I tell you mu politics you must know your political and commercial value ente eyo giwa value yayo ne betu batu compensating abantu kebera nti politics zawo nezigula sente mega you must know your political and commercial value so that you bargain for bigger things kati value yo terimu bwa advisor value yange terimu bwa advisor Katolichi ejeno cannot become paratoni kama Katolichi Museveni yalina kundi salinga ngende wofe naye akyakukumidda utagalo sigenda yeri fe mu Baganda atambula ngadde mabeka abamusezi tikati yakolanga brief zange nizigende wa Museveni to his excellence ngampita mu mesa wachi mesa wa president Babaranda hey Mirundi anchima Babaranda si mubi si isu ya muntu institution a general cannot become Mayombo yangama nti we are going to demote besi yetu captain and deploy him to Congo besi yena agana kamve mu maje yalagina mu bino president Kagame byakola ejeno namuzayo ko lance kopolo ranka yange najifuna tuyinza kunzizaayo no nti mbadde mukuru wa somero kati bamfudde deputy headmaster mfumba buji sigenda yo mwe mubikola bano bajozi bano nti obuwa ye yabadde minister sports afuko ni bwaze ngwaliyo okongo n'olechinga nga nagenze ta mba wange ate ndikula ate appointment ekyuse no why me yasooka okumulonda nti ye sports docket yaita manyafu koni sente bwe zibeera balina zibba kyogamba inafira mu kifo ekyo ekibiina office teba ya muntu balina okukyusa ino that the changes occur when you have AFCON kyabadde obubenzi wegenda mu chifu whip watali ngingala biyangi arrogance omanyi mu kimutamanyi abantu mbanyonyola nti egume amatanta amampati byawukana kati ndi naturally arrogant egume ndi wulira muntu ngonjoze atamampati ndi we bantuziza siwe wone ntambula atamampati muntu amampati goga kolera wewe tabuti nokola chago mampati amalala but arrogance izinacho nizo kusitulentu binenji kubira wenyondo bom twene ngwasa Tamale anti kati mwiche mutamanyifu wetwakulira kafitondo ni dawa kweri ke kalango ke kamu yono sani agudde kulenya ekisozi ya motoka ibaberanga ondoza bakyaliwo kati brain ono mwamwitangani ayagabanga sente atulina banja bagabisita ono gwe mwazanyanga nti agaba sente mu supermarket ne gali bosiko you have to use the brain akalango tekakyalwako brain si buli obukadde everybody is deprived again US and where nti weapons are manufactured by private companies. That's why bano bajena abamu mbatwala kulima bali bwoba baddeko jeno nga bapowero baani ogenda
private companies. When we are a commander at that time, what weapons did you need in Somalia? Abagezi nebagikola. Noli akasente ko. Tewachali brain irisiripe. No, if you don't have an idea, then you cannot get. Kati nabano bali kasente bana aba CPGM abakoze omukago guno gwe bayita hole. Bali bakoze eji. Obumyo 10 bwe begatta buyifuna amataka singa aganusu Bulaya. Bali wobu. Atobo mi babukama. Yanchi bakama osobola okukama. Tikiriyo. It's not a question of numbers. Numbers voting. Niabo begatta abazungu babawe sente because European money is given to you when you are united. Bakegate atira bagandi Museveni mukuli akatogo temwetekako. Mukinana mwetano ebibiina byonna byegatta ne muwanga nasigala yeka munsiko yabakuba n'abajjawo. Semwogere ne yegatta n'aba UPC n'abakuba n'abajjawo. Bwema mwagala Museveni abali mufumba akatogo. Ayagala unga muli katogo. Katogo. Nabo balu. Kubanga wano strategy tebayina. Why is it that Museveni defeats you? Tebakyogera nga batubye. Lwaki gwe buli bogenda gwe kubasala ensawo? Lwaki gwe mukazi gwe barepinga buli kaseera gwe singa okunama? Nokusala ensawo oli musiru. Lwaki abala bapayo nazo? Sit down and realize. Ntichi. Nze nagenda mu kalulu nenkabangula ne bakabba sayina ngatto. Kakati bakabbe balabe emboko evuke. Ngenda kulaba emboko bwenyoka. Bakalete mufujjo. Mulabe kinabeera mu constituency mwenyimiridde. Kakati that education that's one. The second issue tiabaka ba parliament mujja kweswaza nnyo. How does parliament operate? Through committees. Lwaki abo opposition be bagenda egindi erubowa? Is it parliament? And the next day, the Speaker of Parliament comes up and says, "Bagende the Deputy Speaker, why not you?" Kitegede the area one had a problem of composition. Yes, kitegeeza. Wagenzo ngono mwana gwengenda okweyimirira. Mumwita pressure. Ejoraga. Ampita alabi. The suit is no. Anti ampita alabi ngende mweyimirire. How many times do you abuse Museveni? Abusing the people. Mu democracy. Nti mujetu encroach on media freedom. How? Tonja kumala gavuma bantu bo nga pressure. Begendo omuwabire defamation obala ibo badduka. Computer simanyi word. Defamation ya amanyi nnyo. Tewali mwana mu Uganda nze kumanya solo kuwangula omusango gwa defamation Museveni yekka. In this country mpozi ne facility. The rest cannot. Ategwe. Nange nkuwangula. To first to win a defamation case, you must be defamable. Nti ofono pondo bamuteka keche bibamuwayiriza. Yali agenda kuwabira abamonita. Bamugamba nti defamation case ejjane kuva ku ssomero de wamwe gye bakuzaala. Are you defamable? And two, you are defamed before the well thinking members of society. Sigasiya kasitaba tuke wamwe ne bagamba awo yali kakati eyo omwana neyeyita kabaka nganze mufaako ki kabaka taliiwo nze baatwalanga akavubu kaako akatabani kange ne bakatwala ku CBS ne kuti katwala n'obuveera bwa walagi nga bakasasula. Why should the hangman fear to hang himself with a rope has been using it to hang others? Anti wali atabiba kuye yabata era wikire topic yagisuula aba wikire topic bawafula bakuba story tekabaka agoba abantu mutaka bidandise nekintu musoke nekirunda kivi nga banoonya gundi constituencies ne bajigala for their selfish interests. This is how Monitor was born. Bwosoma Swedish law is the longest yesingo bukadde mu Europe. The Swedish law came about nti kabaka yaweerwa omuzannyo gwe bamuzannyamu. What happened? Ne kugenda underground ne bakulaba okusinga. Naga tewalidda waweera. The Swedish law is the yesinga obukadde ya myaka 10,000 mu Europe. Uli kabaka yayiga tiatebe kidda underground. Radio Katwe, Radio Tanzania Dar es Salaam, abantu baddanga mu birusuku ne bagiwuliriza.
Nyakato simanyi nani n'omusajja bamuyitanga Gondi Senyonga nga be bagibeerako. Amini yayita abantu mu conference center n'abaganda radio Tanzania mugigulira nagati mbamu omusiru omu nagiwulirako ne radio yange nenjasa nagagugulira gwe teyava mu conference center. Mirundi avuma abantu omuwulirira wa akakasajja sikawulira otya ate otegeera otya ati kavuma abantu nga tokawulira ndolaba obusiru naye kyekusaba togenda kweyimirira mwana oyo. Why? Yasibuka nnyo empisa yawemula yakola biki bajja kulaba kyovola babwagamba wagula enjegere ojja kuyendayo. Si papa nalisigenda mweyimirira bamala okuniamu ne bakufuula ekidolire bakikanyuga. Si papa yavuga nga emmotoka nga tebaziraba ezaliko namba. He met Museveni several times. Did Museveni meet me during elections? Lwaki mubasula kitata samu zagenda sabufu samu eyimirira tebamala tunimu muno mutufuula ebitoli bya mune mbiri yamu ne mukanyuga. I will support everybody. Guvanimu ne bamufuula ebitoli kati ono mwana era gwe kyovola aba nti kati mulina Manchester United ne Manchester City zonna za kibuga kimu. Lwaki zajja bwe gurupu eyaffe eyamuhoozi nayo eva mu Manchester City neya president yagenda okutuuza olwaleero neva mu Manchester City. Kati ani yaleeta Manchester United ne Manchester City omukulu yeyanie ku bantu ffenna ne tudduka yamusabiri yalowoozaatuniamu tujja kukkiriza tufuule omukawuddemi watufuule ebidoli paka okulia ku mukozi n'agaana omuniamu tekireese Manchester United ne Manchester City. Kati goli mu United mu City. Wulira ali mu City. Ali mu City. Ate gye bangoba bali bampima nga ntuuse ku kidoli omenye ekidoli kibaniyeddemu n'ekidoli ebigenda okuniebwamu byonna bibeera ku jirikitirimu. Kakati nze bampima nze Museveni yampima nga mpeddemu ndi ku level yaki emwanyi ze wakanyuze nti tezaakaze bazikomyawo kuba bakyusizza eggaali. Kati nze hope yange eriruddawa bakuba advisor kubanga yo Museveni yaddira mukoddomi we n'ajooga ensi yonna ye ng'alowooza nti bw'anaatujooga paka nti tujja kugendayo. Omuka aleese mukwano gwe amwadde $7,000,000 nze nga ngendayo kolayo ki awe wanyigira kuba advisor ate ng'olina emisango gyabwe gye bazza ne kizunza lutwe pologulamu zange oziggyeko zikulemeddeko komawo tumututule mbwatuke ndati ziriyo tulina kye tuyita human nature. Yes. Kakati Museveni afunye Manchester United ne Manchester wa mukoddomi we ye yakuba muhoozi ate naye ajja no mukoddomi we naye ajje zabikemi anti ye Museveni kye yakola bwati. Museveni yakanyuga omulambe bweru abasezi baveeyo. He started the election. He provoked these people into battle. Yes. Yakasuka omulambe bweru abasezi bazira bamukojja nazina ayagala bere kakati wano where do you have an election fever 2 years before the elections? Museveni yabakuliyetingira atmosphere nti enkyagenda buli omu n'afaayo. Kakati ekyamukozesa kikyavaawo kyeyubula bweyubuzi nonosatuniamu agobye abantu naye ajje tumulabe tayinza kujjayo mutwe tumukuba obutambi obwebukebejjago ntuli mujjamu oyo ye tasobola kuvaayo. Kakati tusigaliza Manchester United the two gundi ono bwolaba oyo gundi awunya mu bigere bya pasita Kabuleeta. Nze Kabuleeta simulabanga mu makisi aina Kabuleeta omanye ekyamuwonya ekyamugana okufa mwenge. Kabuleeta ne banne bawandikanga sports nga bagenda mu Nairobi Breweries ye yasimba ku kuleeti banne tumanyi nti bafiira lugazi wali batekekizo we bafiira ye bagenda omusitula nga tekyasituka n'omwenge guwonya ewafe waliyo omusajja mwana Katonda nga anakuwonya ewafe waliyo omusajja yali mwavu n'ayandika esaati ye ku makya ate enkuba n'etonya kosa yabagenda okuziika yagwa naga nti
mu famire yange temulibeera mwagenda kuziika obwavu buyamba abaana twakulanga nabo bantumwa baani abaana baweza emyaka 10 nga tebambala mpale balebeeta bulebe obwavu